Amanya gange bampa Natasha Premier when nali mpeze emyaka 10 tata wange nafa kati we twagendanga mu Baala oli akuyisa okuzina naye nga omunyweza then oli munno goboze naye ye n'ateeka omukono mu nsawo ye n'ajjamu kyajjeemu Katonda ne mbutamanya bwakukuumirayo bwatulaba n'ogamba nti nga nziba nga tebankwata Katonda akyakukuumya alinda lunaku lwe weenenya. Kawungezi kalungi wano yateera ku Shalom Index nateera ne ku my testimony. Yesu yebazibwe abatuuliriza abaffe abalungi muli mutya tubabuuzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga twagala okwebaza abatugoberedde abatulaikinze abafollowinze abakomentinze nateera n'abakkiriza okujja okuwaayo obujulizi okubeera Katonda obulungi. Mukama kibabalire era abaweere ddala omukisa. Nateera leero akawungezi ka leero tuzeeko ne muganda waffe omukyala omulungi alabika obulungi azze okubeera Katonda obujulizi olw'ebyo byamuyisizaamu nateera okulaba ng'anyirira nga bwe tugenda omulaba. Yes, saa zino ngenda tugenda mwaniriza atubuulire yaani avaawa n'obulamu abusanze atya. Mukwano gwange nkwaniriza nansaba otubuuzeeko gwani era ovuddewa. Nange nsanyusa okusinkana olunaku olwaleero era njagala okubuuzaako abo n'abatulaba n'abagoberera ttiimu eno n'abagoberera obujulizi kubanga Bayibuli egamba nti bawangula Sitaani olw'ekigambo ky'obujulizi bwabwe n'olw'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga. Amanya gange bampa Natasha Premier nayitibwa ndi mubuulizi wa njiri ey'okukuba oteeka ku Sydney Conferences. Banzaala Ntunga mu district gye banzaala mama wange muganda bamuzaala Mpigi taata wange ye Munyankole naye nga nsibuka Ntungamu naye kale nti mbeera wano mu Kampala mbeera mu kitundu kye bayita Zana mbeereza mu buweereza obuyitibwa Springs of Revival Ministries Munyonyo. Amiina. Tusanyusa okulaba Mrs. Natasha ate era tuli basanyufu nti tulina omubuulizi w'enjiri ate ne wano we tuli Shalom Index my testimony kati naawe ate oli mubuulizi wa njiri ekitegeeza n'obujulizi bwo ogenda obuulira njiri. Amiina. Kati Mrs. Natasha ogenda tubuulirako olugendo olusanze otya byali bitya ogenda okukula ng'olaba oliwa olina maama byali bitya? Nga nkula nazaalibwa mu maka nga mama ne taata we bali we nali mpeza emyaka 10 taata wange nafa. Nakula mu maka gabagaga nga tulina ku ssente naye nga bw'omanyi nti bino eby'omusajja nga yakola omukyala takola omusajja waavaawo obulamu buzibuwala kuba mama wange yali tamanyiridde kukola nga she's a peasant. So life was really hard. Taata wange bwe yafa life teyali nyangu kuba nakulira amaka nga tuli baka tuli kinyo nnyo. So life teyali nyangu awo nga taata amaze okufa. Era we natuuka mu senior 2 I dropped out of school kuba nakulira mu society nga si nnungi nga society gye nakuliramu enywejaga nga bw'ogamba wano mu Kampala nti mu Katanga nga society embi mulimu abantu ababi abogera ebigambo ebi nakuliramu situation so hard. Wakulira mu bakatuliki wakulira mu society embi atugambye wa droppinga mu senior 2. I dropped out of school in senior 2 nga otata amaze okufa mama school fees ziganye kuba tata yafanga ali mu P4 school fees aganye wenkulidde wali awo nga tewaliwo kantu mama kayinza ganti kubanga taata yali alina ssente nti oba taata atulekedde kano weyongereyo osome ng'omwana omuwala. Magali nti environment gye tukulizaamu abaana baffe namwe abazadde abatulaba matalinga ku nkula y'omwana kuba omuzadde si gwakuza omwana wekka naye ne environment gy'akuliramu najoyininga bigurupu by'abayaaye netandika okunywa enjaga essomero ne linnema. Wadde ne school fees mama yali strugglinga naye ebigurupu bino environment gye nakuliramu essomero ne linnema ne ndiddukamu butusi. Kati awo essomero bw'oliddukamu maama tabaako kyagamba nti ate mwana wange agezeeko okubuya mwana wange dda mu ssomero manyi oli mwana wa buwala. No, kati awo we nakulira nga mama wange taata we yamala okufa
ate mukyalo ne tuddukayo ne tudda mu tawuni kuba taata yali atulekedde amayumba mu kibuga eyo eri ewaffe twaliko pressure nga abaana ba step mother waffe baddusa maama kati we twadda mu environment eyo maama wange natandika okunywa omwenge ne maama agenze ne maama atandise okunywa omwenge era ku kitundu ekyo yali amanyikiddwa ng'omutamivu asinga naye Yesu w'amaanyi bwe tujja kuba tujaba tubyogerako nga naye talina bwasobola kumbuulirira kuba naye tayinza kubuulira ate naye anywa omulaba amunywezezza amukutte kati awo omaze siniya 2 ovudde mu ssomero oyingidde ebigurupu ebirala kati tubuulire obwo obulamu ng'omaze ova mu ssomero obusanga otya obulamu obwo tebwali bwangu mukwano tebwali bwangu nali muto myaka 16 tebwali bwangu n'akatono okubeera ng'oli awatali maama oli awatali taata musiiba mwendeera awatali mulimu obulamu tebwali bwangu nakumalamu omwaka mulamba embeera teyali nnyangu onye musiiba mu kunywa njaga kulya mayirungi omwenge gwogwo gwali gwagana ng'omwenge gwanyuma okunywa naye enjaga yo naye nga buli muntu ku kyalo bw'aba ayagala okuvuma avumira ku nze ng'ayagala okuvuma omwana we nawe oyagala kwonooneka nga Natasha muwala wa Nakasi nawe oyagala kubeera nga muwala wa Lutati natata nga bamuyita Lutati nawe oyagala kubeera nga ndi kivume naye Yesu wadde ebintu abikyusa nga ndi kivume nga buli ayagala okuvuma nze gwatandikirako okuvuma avuma gwe kati awo still tubikkuliremu weyongera otugamba enjaga abaana b'enjaga obayingidde obisanga ti ebyenjaga then bubeera butya then mpaka wootuukira n'obuva maama ye aliwa maama wange gyali kati yalokoka ngamba maama ekiseera ekyo ng'onywa enjaga wavanga ewaka n'ogenda n'onywa enjaga nga nawaka sisobola beerayo nga maama wange akomawo ku 8 nga nze nkomawo ku 9 kati ekyo ky'oba otubuulira wasiibulangawa enga gye tusiibe mu bigurupu tusula mu Baala mu kiraabu tusiiba mu bibanda bya firimu tusiiba tutaayaaya naye nga buli andaba yebuuza ono omwana omuto taliiko bazadde naye ng'omuntu yenna aliko okuyitibwa sitaani akunyweza mangu kuba abamanyi kyoliba mu maaso nga sitaani yenyweza nga ne Katonda simumanyi ge mazima newankubadde awaka twali bakatuli kinnyo naye nga tetulinaamu ntiisa ya Katonda era ate neri eno mu bulokole ekyo ekyaliwo naye nga tubeerawo mu kwetooloola bwetooloozi twendeera tudde eno tudde era ekiseera kyatuuka nabeera ng'eyo entungamu nasomera mu ssomero bayita West End ne Bonjera Girls Primary nakisomera mu ssomero ly'abasiraamu bayita Kemshego anti wange n'agamba omwana ayonoonese nnyo era mbadde ngenda kubuuza nga tewali yadde anti agamba omwana ayonoonese anti agamba omwana ayonoonese nnyo naye nakula nga ndi mugezi ne mu kibiina n'abasomesa bange nga bakimanyi ndi mugezi nga ne kukyala abantu bakimanyi ndi mugezi kati nga banyinamu essuubi lingi nga anti wange agamba omwana ayonoonese nnyo kati muleete e Kampala kati Kampala nga ndeeta Makinde nga ntandika okubeera naye ate naye we natuukayo anti wange yali tandise kuntwala mu ssomero nga bwe yandeeta anti wange nga ayinawo akabaala ayinawo edduuka ng'ekiro nzuuka ssaawa 11 nansibisa amazzi nansibisa obutunda nensimula fridge nina okussaamu omwenge ngenda omaliriza emirimu ziringa ssaawa 4 ssomero lyandi lyogendako ssaawa 4 ate mbadde manyi eri owonye omwana owonye Katonda agenda kati ozze Kampala ogenda atandika soma so zze mu kusiba butunda nzize mu kusiba butunda nga mu ssomero we mba agendayo mu mwezi ngendayo emirundi ng'ebiri nga ne ku ssomero teryammanyi era nga yakutwala nga anti yandeeta agambye maama bana omwana ayonoonese kamutwale Kampala muweerere bwe natuuka ero nakati nafuuka house girl naye nkola emirimu nalaba ngenda kufa nenzirukayo ate omalayo bbanga ki olyoka oddukeyo namalayo emyezi 7 oddukayo awo omanyidde ekibuga nali sinakimanyiira ng'amanyi awo wetubeera mu katale wetugula ebintu abeerangawo ku madirisa wetugula ebintu nekuba erintwala ku ssomero nga nzira waka nga nzirukayo naye nfunye mukwano gwange ng'abeera saidize ye Kasese mu Bakonjo eyo omufunirawa ku ssomero naye nga muyaaye era ezo ennaku ze nagendangayo mu mwezi emirundi 2 nenfunayo era biguruupu
bw'obeerako ekyoyo kibi kikkonectinga ku bantu ababi era bw'obeerako n'omwoyo omulungi akukkonectinga ku bantu abalungi taba kuba mwoyo wa Katonda mwena ndibasanze mu mabaala era lwakuba nti tuli mu kintu kyekimu kati bali banyanguyira okufuna kati ng'abeera Kaseese bwe yatuuka yavudde ku ssomero n'apangisa akayumba muwala mulenzi muwala anangamba mwana jangu awo ngerinya nalikyusa nga netuma Patricia nga sinze Natasha Patricia adduse ku ssomero kati eryo lyakiyayi ne wakati balimanyi ngangamba mwana Patricia jangu nga ngenda nasanga apangisiza kayumba netudde omwo kati olunaku olumu awo ndeta pati nzija ntya zisinkana Yesu kati sooka otubuulire Patricia oplaninze ogenda va mu kibuga transport omwina namubba mu dduuka lya anti wabba kati awo n'omwoyo gwa Bubbi guyingidde nga nagwo guyingidde gwegase kugirya emirala gye nalina olw'okunywa enjaga egurupu ebibi kati kubba okulyama irungi kati kubba kuyingiddewo n'okubba kuyingiddewo awo olina emyaka emeka Patricia Natasha Patricia kati olina 17 nga ngenda Kaseese nga tubeera mukazigo ne Patricia mukwano ng'obulamu bwakuyiriba tubeerawo mu kuyiriba mwana w'emyaka 17 kati ng'oyiriba kiki ky'oba omanyi oyiriba tewali ky'oba omanyi kati muyiriba mutya kubba na kukuula nga tewali kuyiriba kulala myaka 17 okuula bannange Baala tusala nsawo omuwala bulungi nnyo annanga abawuliriza abaffe buno obujulizi nze bunsuseeko njagala tusooke tuwumuzeemu Natasha natajja atubuulire eddiiro yatandika atya essala ensawo yatandika atya okukuula ku myaka 17 nate era nekitwongera yadde agenda atubuulira kikyongera okugamba abazadde baffe okubalaga omwana bw'omulekerera kyekibaawo balamu omwana w'emyaka 17 omuwala ng'ali amayulungi anywa omwenge kati mubbi asala ensawo so abazadde naffe tufeeyo ku baana baffe bigurupu ki bye balina Natasha ekyamwonona zaali gurupu ze yali ayingiddemu so tumindinga ennyo ku groups abaana baffe ze bakola ki ze babeeramu nate era akampumuzemu Natasha akomewo atuviire ku ntono atandika atya okusala ensawo nate era n'okufuula abantu Mukama b'omukisa. Kulikayo nnyo mu kuwummula kwaffe abawuliza abaffe abalungi nate era tukyali ku lugendo lwa Mrs. Natasha omwana w'17 omwana w'obuwala avudde mu kibuga agenze e Kaseese agenda atandika kukuula nakusala ensawo nate era Mrs. Natasha tubuulire otandika otya okusala ensawo obuvumo obujjawo omwana w'emyaka 17 mukwano obuvumo tulinawo obujja walala sitaani akwambaza obuvumo obwo n'akuteekako ekintu ng'owulira oli mumalirivu kati we twagendanga mu Baala oli akuyisa okuzina naye nga omunyweza then oli munno gw'oboze naye ye n'ateeka omukono mu nsawo ye n'ajjamu kyajjeemu ate leka nkubuulire njagala abantu b'ekkanisa tuyige obwesigwa abantu b'ensi balina obwesigwa nga bw'aba agijjeemu n'ajjamu emitwalo 10 agikuteera wali n'agamba njijeemu 10 naawe bw'oba okuttemu oli n'ojjamu 7 ogumwanjula n'omugabo 7 guuguno ne mugabanira wakati teri kutwala pasenti ne mugabana obulamu ne butambula mutandise omulimu awo tandise omulimu era nakumalamu emyezi nga 6 myezi 6 kitundu kya mwaka okuula tebakukwatako okukuba tebankwatako tunagamba Mukama w'amaanyi oba no olaba Katonda takumanya lunaku lwolokoka yagamba Yeremiya nti nakumanya ng'okyali mu lubuto lwa maama wo Katonda ne mubutamanya bwakukuumirayo bwatulaba n'ogamba nti nga nziba nga tebankwata Katonda akyakukuumya alinda lunaku lwe weenenya nze tebankuba naye bangi be battiranga mu mabaala ne kati babatta ku mulembe guno tubawulira naliko okuyitibwa saayitibwa lwe nalokoka nali nayitibwa dda ensonga lwaki sitaani yali anwanyisa kati Katonda yambikkirirayo mu butamanya bwange yakubikkirirayo nankuumirayo
okuwulira emyezi 7 kati mukaaga kati ezo sente ze wakuulanga mwaziteekanga oguddewo ka bizinensi oba kwefaako nga amagezi ga bizinesi sigalina omwenge gwo gwali gwa nnema nga tunywamu njaga mayirungi kulya mmere gulako buvaazi okudda emitwalo 10 oguzeeko mayirungi nebadde naye sitaani mubbi kituufu sente ezo zonna n'ozikola n'oziteeka mu mukwano ng'ate olina okuyita banno abataakuddeko olwo nga lwabasaze n'obagulirako omwenge buli omu n'omugulirako kyayagala bugenda okukeera ku compensation nga tolinamu yadde n'ekikumi oba tebazeeyo okukola kiro nga waguliddemu banno those people sitaani alina ekintu kyazabba ku kanisa unity bali abantu mwalina obumu eyo unity nga omanya nti gundi talina leero mirembe talina n'omuwaayo 2 kati kyetutalina sitaani ekyo kikozesa nnyo bwe tulaba ne baba basamize balina nnyo obumu tebagamba nti kati tugenda kusamirira kino basamira tewali bukuukuulu nti ate ono ate ono ate ono olaba ekirungi ekiri ku unity wali bayibuli egamba bali abazimba omunana nga baagala kutuuka ku Katonda baali mu bumu era Katonda alaba nga bali bamalirivu baagala kutuuka waali kwe kubaawukanya mu nnimi nammwe kyekyabakuuma ngo mubeere wamu the unit of Bubbi kukuula kugatta ssente byonna era munno bw'asula enjala ng'olinamu 2 olya ng'oyagala kwetuga tusaanidde na kubeera mulamu nga tulina that unity n'ekkanisa nsabira ekkanisa kijje mu kanisa mu linnya lya Yesu amiina kyeyongeremu ekiri naye kyeyongerere ddala amiina kati tubuulire otugambye bw'avaawo wadda wewalokokera kati wendalyawo era ku Sande twagendanga ku ekereziya wasigala ogenda ku ekereziya nga ku ekereziya era ne bwogendayo misango ogisaba bulungi teri kyakulumiriza kiri nga tukula ku ssente baffe tugenda ku ekereziya nga tubeera muno ku ssente baffe tugula ebikajjo tugula amapapaali nga abantu batwagala bagamba abaana abo abazadde baabwe naye nga tebakimanyi ne wakatwaddukayo ekereziya saagala kwogera ku ddiini naye teri kulumiriza kwa kibi kuli nti buli ekikusalira omusango ojja kugendayo okola obubonero bwo okomewo dde mu byobadde okola okontinuwinga ekiro ogende ku mulimu nkole kati naye nze mulimu nze nabeerangamu nga wembeera nzeka waliwo ekintu ekiŋŋamba you're not supposed to be like this ekintu ekyo kati lwakuba nakitegeera nti yabanga mwoyo wa Mukama you're not supposed to be like this ngaera olusi ntuula awantu awamu nenkaaba naye nga tomanyi kikaabya sina way through owulira okikooye olumu watuulanga awo n'owulira nga okikooye natulanga awo nempulira nga saagala naye ndagewa nga bwe nkugana nti omwana takuzibwa muntu omu abatulaba abawuliriza obujulizi buno muyambeko ku baana babaganda bamwe abajjeera batali bulungi ate tebabaleeta bazza ati nabo mu bbaala tomuleeta muzza mu bbaala muzza mu mirimu mukwatireko tomanye enkya yalituna abaana bo kati I was neglected nga tewali anti wange kojja wange oba anfaako yenna nga teri ng'andyawo naye Yesu ni Katonda ne bw'oba wanga tewali akufaako oba okulidde mu katanga oba okulidde mu mbeera ki Katonda asobola okusanga wonna bw'oba omukkiriza n'akulondayo n'akufuula ekyomugaso kati awo osisinkana otya Yesu kozi ongambye wavaawo walokoka olugendo olwo olw'okusisinkanamu Yesu olumusisinkana otya wenabeera ne Kampala waliwo omuntu yali atuze obulokozi ku TV ekigira yali TV ebiseera bye bagiyitanga record nenjatula obulokozi ku TV naye saatifaako ngawo tonnagenda ngawo sinadda kaseese saatifaako gya sinayatula naye ensigo y'obulokozi mwababuulira enjiri kuba manyi eno erabibwa buli muntu mwababuulira enjiri buwulira enjiri omuntu ne batakkiriza leero ekyo ajja kukkiriza kuba ensigo esigalamu kati ensigo ndowooza yasigalamu munze ng'ensalira omusango ng'olwedde obulamu bwange bulokoddwa kati mbandika naye nga ebyo nabyerabira okitegeera kati olunaku olumu bangenda mu katale okugula emmere nali nyambadde patra yange bulungi mwaniriza omuntu yenna bw'ajja mu kanisa nga mupya just welcome him or her the way she is tomanya Katonda bw'asobola omukomerako nali ngenda mu katale okugula emmere nga nyambadde kapatra kange nyambadde ne vesti yange taddeko ne boy shop ku mutwe kati mba kugula emmere kukuba waliwo ekanisa y'abalokole nze ebyokutendereza nali sibimanyi mu ekereziya tetwatenderezanga olwokubanga nali manyidde obulamu bwa kiraabu ng'amanyi kidongo kyekikuba ekidongo nga kyamaanyi praise and worship team kyemukola kyamaanyi waliwo abalokoka ku lwammwe era kibawandiikiddwako Mukama abongere omukisa
kati nga mpulira ekidongo nenkwata akaveera kange bulungi akemmere ngenda okuwuliriza ekidongo ekidongo ogenda kuba olumba nga nyingira mu kyaki n'akaveera kange mukwano nazina amazina era nasangawo Asha bamuyitanga Esther nanyanirizanga musanyufu nentuula nempulira nga abalala bali mu kuzina lwaki ntuula nenteeka akaveera kange mu nsonda era yanyambako omuwala oyo ba Asha mukole omulimu Esther tumwebaza yonna gyali Mukama amuwunyisa mazima namwe ba Asha mukole omulimu tomanya gwoyaniriza oyo yandirokoka ku lulwo nenkuba amazina bwe batandika mu worship ebiseera byonna simanyi nti worship ngamba batandika omuzika oguboogo gw'empolampola nga sigwagala nempaawo nenfuluma kati ku Sande endala nga bangamba tujje ku ekereziya nebagamba saagala naye njagala siima wano bo ne baddayo ate nenzirayo eri mu kidongo ngaassaawa zaabwe zirize nabasangirako nenkuba ekidongo kati musumba nandaba ne ku luli bandaba kuba bw'obeerako ekitiibwa kya Katonda ne bw'obeera eri mu nsi Katonda bayakulonda dda nayina ekindiko nga kyatulakitinga musumba nandaba nagamba oyo omuwala yatuddukako luli yayingira wakati mu ttendo kuba ndowooza omwoyo Mukama yali amubikkulira nagamba you girl you come era nakomerewo mu patra ng'ekoma muno weemuti nenyingira ku kituuti nagamba jangu oyagala kukkiriza Yesu kati munze sakkiriza nti nali njagala kuba nali simutegeera twamusobanga mu ekereziya nga yoyo gwemanyi sibikkulirwanga buziba bw'amaanyi n'ekitiibwa kya Katonda neŋŋamba kale nga saagala muswaza nempanika emikono nanjatuza Yesu naŋŋamba yimirira ku kituuti oweereze mu mazina ku mulembe guno tulina amakanisa agagamba okuyingira worship team olina okusooka okutendekebwa emyezi 6 olina okusooka okubeera ne uniform nga 8 kiziyiza abantu bangi kubanza olunaku lunasooka oyimirira ku kituuti ku makya nali nkedde n'okunywayo akayaga nga nkomooseeyo busitiiko bubiri nenyingira wali n'ekibaba kyange ndowooza kyali kyampunyako n'okumpunya omanye njaga bw'oginywa okuwunya n'okunkoona nenkona amazina gange banjatuza Yesu abalokole muyina okwagala mubeerezeemu abalokole bampa ssente olw'amazina njukira bangamba okulidinga amazina nga worship team ezina like eyimba n'amazina gendidinga ga Kibaala simanyi nti olina okukola stroke bwetye nze nzikirira nyambuka nkola bweti neeyuza nkubazi 180 abantu ne bampa ssente 2,200 ngenda okuddawaka nga nyina emitwalo gyange gyayena 7 sirigyerabira kati mundanguze neŋŋamba eno sinywa mwenge sizisooka kulya mayirungi nze nye bampadde ssente ate neerimba nzina ne kusande mwana nze ngenda kuddayo ne kusande teyalinda bambuuzaawo nga saaviisi ewedde nagumiikiriza ne bambuuza obeerawa ne mbabuulira wembeera ne bajja nga bannondoola ku practice nga bankima lwakusatu olw'omukaaga nga bankima nembeera yuzi kati nendaba abawala balungi bambala bulungi myaka gyange baweereza Mukama nze mwana eri mu Kibaala wabeera risk sigenda kudda njabeeranga ne bano ntandise okukyawa Ekibaala muli ntandise okikyawa mpulira saagala mbeekutulako mu practice ne bankimanga neŋŋenda mpola kati bano nembavaako nenfuna akayumba nenempangisiza sente ozijjawa ku kyaki ebampanga nga banfuuwa nga musevinga ennyumba ezabanga za mitwalo awo n'amagezi agasevinga agatandise okujja bayibuli egaa nti mu kutya Katonda amagezi mwe gatandikira nga bwamagezi gazze nempangisawo akayumba awo ku kyaki ne bampayo akafaliso ne bampayo obuntu bw'okutandikirako nempangisa nembeera mu kyaki nga ndeeta amazina nze nali instructor okumala almost emyaka 5 nembeerawo nga ndeeta amazina nsabula amazina bwentyo bwensinkana Katonda kati bwensinkana Mukama mama wange era ng'akyaliyo tayagala nakundaba nga yangoba ne mu kika nayonooneka naye nga ngamba nti nayonooneka nga naye yayonooneka kati mwabalokose Katonda akutaddeko obuvunaanyizibwa bwa famire yo n'ekika kyo awo nenjiga okusaba nenjiga okusiiba emikwano egingamba ebibala egyo nengyesonyiyira ddala kati waliwo omuwala eyafuuka mukwano gwange yali mu Katuliki nga tugenda naye nga neyiba naye nemubuulira enjiri n'ajja mu kyaki tandise omulimu gwo ntandise omulimu naye nga
nkyali wali mu mazina naye ng'alaba nkyuse ebikolwa byaffe bibulira enjiro okusinga ebigambo byaffe. Omuwala alaba nkyuse sikyagenda bibaala sikyawemula nyambadde engoye empanvu ku kyaki bazimpadde buli sikyabwambala nagamba tugendenga era oyo omuwala mu bulamu bwange yafuuse omuntu ow'omugaso ennyo era kati abantu abasinga bamanyi sisita wange. Wow, Mukama from that time up to now we are still together. Mukama mufudde empaji mu bulamu. Naye yalokoka n'anywera Mukama namuwa omwami mulokole nga musumba and they are doing good. Kitiibwa kya Mukama. Kati mala okulokoka ntegeera amazima nga nsiibira maama wange nawaayo ensigo nawaayo nga bagamba muleete prayer requests nga mpaayo ku lwa maama wange nga bagamba prayer requests nga mpaayo ku lwa maama wange nensiiba nensaba kati olunaku olumu mba ngenze mu kyalo ne bampita ku crusade muwala wa gundi banaye yalokoka kuba baali bammanyi ngozeeyo wa maama nga nzeeyo waffe mu kyalo bagamwanirize ku crusade olwono kati tuli myaka ng'ena ndokose ndi myaka ng'ena nsiiba nsabira maama akyuke. Omanyi omuntu okubanga bakimanyi nti ku kyalo kyonna yasinga obutamiivu omanyi kyekitegeeza Katonda ekiswala akikuteekako bakimanye nti bw'anaakukolera bamanye nti Katonda yakoze. Bw'embeera gy'oyitamu w'okulidde by'oyiseemu bazadde bw'eŋŋanda tofaayo Katonda akutadde awo akuganyiza embeera yo naye kubeeko bakusekerere bamanye nti mwewamwe temufumbirwa amaka gakuleme bizinesi zigaane oswale ensi yonna ekimanye kubanga ayagala kukolera ebyekitiibwa amawanga gamanye nti ye Katonda asobola. Mama wange yali asinga ku kyalo ng'era mu baana abato abaayononeka nga nze asooka emyaka ena nga ndokose siibira maama nkukola buli kimu nga kati awo ne bampita nali ngenze ku kyalo kukyala maama wange ndabe kati nafuna akasente wali mu tawuni n'emujjayo we yanyweranga omwenge nnyo ate ne tudda waka mu kyalo ku maka naye nga siwala nnyo nga buli muntu amumanyi almost half district sub county yonna ng'emumanyi anywa omwenge. Kati mba ndi ku kituuti waggulu nga maama wange ali mu Baala neighborhood nkwata omuzindalo ntandika amazina ntandika intercession awo ntandisa okukula mu mwoyo ndi mumalirivu siswala ng'abatamiivu tebampulengaga muwala waffe atikuttemu muwala waffe atinyenyeza nga bajja n'obucupa bw'omwenge kyokka nga buli muntu yali wansi ng'agamba bananga oyo omwana wandi bananga omwana aliko amafuta bananga omwana nga maama wange ne batamiivu bane kati ndi muwala w'abatamiivu olwonna nga bajja bansanga ku kituuti bajja waggulu omwenge mukwano nali mugumu nasigala nkuta omuzindaalo nkyalidinga praise nkyalidinga amazina ng'ate ndi w'amaanyi ne bazina amazina n'obucupa Asha tebabajjaawo omanyi ne Kampala tuyorganize naye amakanisa g'omukyalo agasinga ebya Asha tebabitegeera bulungi era bwe namaliriza neeta omuzindaalo ne baddayo mu Baala bwe zaawera ssaawa nga nyenga ku luseedi ewedde ne nkwata maama wange tuddeyo ne mujjayo mu Baala kifuba ne tumuwalabanya ne bato bange kati bakuze omu kati musomesa naye nga jjukira tata yatulekawo ndi wa myaka 10 yali anzirako nga wa 7 oyo addako asembayo kati omusomesa baamuzaala nga tata amaze ennaku 3 aziikiddwa naye kati musomesa Katonda yatukuzizza si muntu mulala yenna. Kati munnange nga mama wange muwalabanya paka waka bwe namutuuse waka ne ŋŋamba Mukama omanyi waliwo ebintu nga wakisaba Katonda tekikolebwa nogaa Katonda ekyo nkikusabye nkikusonyiye ng'ekyo nakisonyiwa Katonda bwe natuuka waka ne ŋŋamba Mukama olabika ebirala byonna wabikola naye mama wange akulemye okulokola kati oyo mukusonyiye manyi tangira okokansabye ensigo empaddeyo ensigo mukusonyiye mulese kati tudiringa nze naawe ebya mama byo mbirese nzikiriza nti nazaalibwa mutamiivu I have accepted that mukwano tokkiriza mbeera gy'oyitamu don't accept it Katonda kyasobola okukola. Amiina. Enkeera y'olwo olunaku nga Katonda amaze okimusonyiwa mama wange kumakyala ngamba tugende ku kanisa yange ate nga wakisonyiye Katonda nga nakisonyiye Katonda mukwano w'okwoyera Katonda waakolera abesi balina engombe egamba mu Katonda ayamba beeyambi Matayo 11:28 egamba nti mwabakooye n'abazitowereddwa Katonda waffe w'abalokole tayamba beeyamba ayamba abo abakooye abazitowereddwa nga tebasobola kweyamba gwali eyo gw'olina woyita nga totasobola kweyamba jangu Katonda agenda kukuyamba. Amiina. Kati nga ekyo nga nkimusonyiye manye ekyo kimulemye muno tewali kisobola kulema Katonda enkeera mugenda ku kyaki enkeera tugenda ku kyaki nga bamwatuza obulokozi bwe bamulaba mu kkanisa ng'abantu baga bannange Nakasi yasabye bannange omutamiivu wa Kono yasabye nga tebakikkiriza abalokole ekintu kye mbaagalako balina
okuno okugoberera abantu. Kasande bwe yatuuka yaddako kumakya nnyo baamukeera ne bamukima bannange omulokole yaffe yalokose bana nakasitu kukimyeko bamutwalidde ku sukaali bamutwalidde omugaati. Nze nali nvuddeyo nga nze kasese eri ku church we nali mpeereza n'agenda ku church bwe yava nagamba nze mwana bwe nagenda ku kanisa kyammwe eri ewaffe abalokole babayita ba Mungu mwema nagamba nze bwe nagendeyo ku kanisa kyammwe nze saabagamba banneesibeeko okitegeera nsagabya kunneesibako tebakole baleme kunneesibako 12 babadde bakedde wano nga banneesibyeko nsagabya kunneesibako naye mukwano nga sikumwesibako balese bulokozi. Olwo nsabye olwojjukira nsabye ensiibye ndabikanga Sala Mukama atandise ozizzamu esande yaddako ne baddayo ne bamukima kati myaka tugenda mu ndowooza mu 10. Mama mulokole na mukadde wa kanisa ddaye muwanika. Amiina. Abantu bambuuza naye Natasha wawaaki maama wo okulekerawo okunywa omwenge. Nebagamba tugezezaako bino abantu baffe baganya okuva ku mwenge ne mbagamba Yesu yekka yasobola okujja ku mwenge. Nabuuza bato bange kubanga saabeerangayo ne mbabuuza naye mama tateera neyebbirira n'akanywa ne baŋŋamba nedda. Amiina kisa kya Katonda. Katonda naye yakikola. Gw'olieyo ng'olina addiction otulaba kyekikulemeddeko omuzimu gwabwe nzitamiiro masturbation omuzimu gwabwavu kweraguza kyonna ekikulemeddeko Katonda kyasobola okikuggyako mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda. Amiina bannange ekitiibwa tukiddiza Katonda nze nyina essanyu. Amiina. Maama yali omutamivu alokose Katonda twebaza Katonda olw'ekyo bwe wookooyera Katonda ye waakola ki watandikira ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Kati Sister Natasha tugenda tubuulirako kati ndaba olabika bulungi Mukama akukoze bulungi kyonkiraba fenna olabika bulungi ndaba n'akaweta wano kwekati akasanyu lyokka lya Katonda. Saawa zino oli wa Mukama akutuusizza wa wakutadde wawoweerereza wa kati oli mukazi wa Katonda w'amaanyi twawulidde nti olina mubuulizi wa njiri yage mazima wabula neyanziza oba neyanziza okunkyaza mpulira nga Mukama alina omuntu gwagenda okusumira oba alibuulira oba agenda okubuulira Mukama alina gwagenda otransforminga kati nali kaseeseeyo nga bwe ŋŋambye naye nga ndi mu kyaki mpeereza mama alokose emirembe gitandise okujja Katonda akola step by step. Gwe Katonda mulaba edduka Katonda todduka Katonda mulaba musinze Katonda mulaba edduka mukwano. Kati mba ndi kasese nali ku crusade nali nayimbayo akayimba nga bakayita shuwa ddiiru munnange nze okuyitibwa kwange si kuyimba naye na shuwa ddiiru ya Yesu nambeeramu akayimba ka ni shuwa ddiiru wa Yesu ni shuwa ddiiru kati nali ku crusade nga nnyimba omwami omunanda bambulizi w'enjiri abeerawo Kitintale bamuyita mwami Sebyala naye no mikwano gyange oyo omuwala agituweereze ne tugenda e Kampala n'oyo mukwano gwe nali naye ne bampangisiza ennyumba mwaka mulamba ne tubeerawo nga tuweereza ku crusade nga akayimba akamu mukwano tolinda kukola album Shuwa ddiiru yandeeta mu Kampala nze yali talina na ssuubi erikomawo mu Kampala. Amiina. Ennyumba ndidde nnywedde mpeereza Mukama kati awo ne mbuuza Mukama okuyitibwa kwange kweki naye nga mundamu nze mpulira nina kyenteekeddwa okukola leka mbabuulire Katonda atuyise okuweereza tewali bwe yalokola otuula mu katebe naawe ali eyo nga tonnalokoka Katonda agenda kukozesa mu maanyi. Nabuuza omwoyo wa Mukama ompise kukola ki nangamba nkuyise kubuulira njiri. Omanyi nga abantu bakumanyiridde mu kuyimba mukwano ne bw'obagamba Katonda kati yantumye obuulire njiri tebajja kutegeera kati gwe atulaba njagala owulirize nga kati ina voice munda mu gwe eyogera muntu ow'omunda muwulirize ayogera ki not what other people say not what the environment say not what your enemies say not what the world says but your spirit within munda muzo omwoyo wa Mukama yaŋŋamba nga you're a great woman of God. You're powerful. Naye environment gye nabeerangamu nayo bye nalabanga bo balaba muyimbi naye nga si kwe kuyitibwa kwange buli muntu alina okuzuula ki Katonda kye yakuyita okukola wezuula nti oli mubuulizi wa njiri otandikirawo yasooka n'aŋŋamba tegeka ebiro baabiyitanga a night with God naye yabeera y'amaanyi nnyo nga okolona tennajja
nebeera y'amaanyi nnyo nga tugenda mu different churches. Kati omukuyimbayimba nali nkozeyo emikwano gy'abasumba. Kati nemba nnyonnyola abamu tebanzikiririzaamu naye era Katonda bw'akutuma ateekawo omuntu omutuufu ayimirira mu kuyitibwako. Amiina. By the way, leka nkubule, stop forcing connections. Saba Katonda agenda kuleeta right connections in the right time. Zigenda kusanga wonna woli. Be faithful. Bible egamba nti abeera mwesigwa mu Katonda ne Katonda n'amwesigisa ekinene. Amiina. Musumba waffe Sakira atera tugamba bw'osaba Katonda alina ba destiny helpers baakuteerawo. Weewaawo. Kati beebo be yakuteerawo. Naye nga abakutuusa mu magenda g'abakuyambako. N'esibira ebyakwesiba ku bantu n'omulemerako n'omunyimererako. Those are not the people God wants to use in your life. Katonda agenda leeta abantu b'otamanyi b'otalabangako. Amiina. Otandisaawo. Ntandise naliramu abasumba abamu awo nze ndi friendly. Bwe nkolabamu omugaso nkwesibako. Ne bwe mba nga tolina gy'ontwala. Ndeka. Amiina. Saka kononera budde. Kati nga nze manyi okukola emikwano gy'abasumba. Ne mba nnyonnyolamu awo 90% teyakkiriza. Don't be discouraged. Olw'ennamba kituufu. Olw'abantu abakumalamu amaanyi waliyo omuntu omu Katonda gw'ateeseteese. Amiina. Mukwano nga waliyo omusumba Lugazi. Ne Mukama ngambye ntegeke a night with God. Agamba a night with God sikiwulirangako ekyo. Ng'otegeka sinakitegeera night with God. Ng'otegeka yiyo nga gwe personal. Ntegeka. Yiyo gwe ne Katonda osi kkanisa. Kati nga Katonda ngambye ntegeke a night with God nga nzikolanga overnights. Kati be nakinnyonnyolanga nga bagamba is it a worship night? Ngamba no, this is different. Nga nze nkiwulira. Omukazi w'abeera olubuto yamanyi pain y'omwana, yamanyi bw'awulira omwana bw'amusamba. Okuyitibwako tewali agenda kukutegeerera. Gwamanyi obunene bwako. Awo kutandise. Awo ntandise. Kati nenga musumba nangamba kati kwatagala ne worship team. Nenga nze mpulira kisusseeko awo. Nene ngamba let me be faithful with it, with this little I've been given. Nenkwatagana ne musumba Mukama yamuwa omukisa musumba David. Nenkwatagana ne team ne tukola a night with God. Nga y'amaanyi. Nenkola exactly Katonda bye yaŋŋamba. Omanyi Katonda atuyita naye bwe tutuuka outside tubeera ne pressure. Yogamba ndabye Mirembe akola bw'ati I want to do like her. Ndabye this akola bw'ati I want to be like him. Now what has God called you to do? Be exactly what God has called you to do because you are special. You are unique. Don't be like others. Amen. Then night with God. Abantu nene batandika zibbulula a night of rest with God. An evening with God. A night with Jesus. A night of worship. Abantu ne batandika okubbulula mu ekyo ne manya Katonda antumye. Amiina. Kati ntegeka ekiro. Nze naye manyi kyekiro kimu kikomye. Malo kitegeka. Nga Katonda ngamba tegekayo season 2. Nga neera mpa omuntu omulanga ngitegeka ebushenyi. Season 3 nga ngitegeka entungamo. Season 4 nagitegeka wano nabweru. Enjiri yawe etandise. Awo nga ntateeka night with God nga tukola overnights every after 3 months. Tonatandika njiri ya ku kkubo. Ng'enjiri sinagitandika ey'oku kkubo. Kati awo ate ekitintale nali nvuddeyo nga nsenguse embeera zana kati wano wendi. Kati okolona we yajjira akanisa ne bagaggalawo nga tewakyali kyaki tewakyali ki naye nga mundamu nze sisobola kusirika nembeerawo nga mbuulira enjiri y'oku kkubo naye nga Katonda yasooka kuŋŋamba mbuulira enjiri naye nentandika nekino ekya night with God ng'era naye yaŋŋambye nentandika enjiri y'oku kkubo. Covid bwevaamu mwe wa Mukama nampaayo okwolesebwa okulala nga night with God season yaayo ewedde. Abantu balina ebintu bye beesibyeko naye nga Katonda yabibajja mudda. Nga sizoni yakyo yayitawo dda. Nokyesiba naye nga sizoni yakyo yaggwamu dda. Mukama n'angamba sizoni y'ekyo ewedde. Kati tandika another thing. Lugendo lupya. Omwana Mukama n'angamba tandika ministry eyitibwa United Hearts for Christ Ministries. Ogattenga abaweereza okuva mu different churches. Mugende nga muweereza enjiri bwe bakomawo baddeyo mu makanisa gaabwe. Naye era tumanya amakanisa ge tuteetaaga. Netumanya eno teri ku musingi eno teri ku musingi bw'ojjanga ovaayo tukubuulira amazima bw'ogaana okukkiriza tetwagala ku defininga spirits zaffe tugattamu enzikiriza etali nnungi simanyi ate kati ewaffe tukozesa amazzi twagala kusigala ku musingi waffe tugaba obutambaala mukwano bw'oba oliyo ng'otulaba totwegattaako unless ng'oli ready kukyuka
kati nga abaweereza ne bajja bayinza nzeeko n'omwami omu Apostle naye najja tuli bangi. We are 30 from different districts all over the country. Abamu bali Mbarara, bali Bushenyi, bali mu Kampala, bali Jinja. Ne twegatta nga media ezo muzikozese bulungi. WhatsApp yange bulira Katonda, TikTok yange bulira Katonda, Facebook yange bulira Katonda. Facebook kosa Evangelist Natasha Premier, TikTok kosa EV Natasha. Kosa okubulira Katonda. Katonda agenda kuconnectinga ku bantu botamanyi. Mukama nabeera nga aleeta abantu abatukwatira mu ministry from different countries. Kati United Hearts bwe yajja nembuuza Mukama katugenda kola tinangamba mutegeke crusades, mutegeke ne conferences. Netegeka crusade ne conference eyasooka awo nga corona yakaggwamu. Kati omwaka guno mu Gwokusatu nategeka conference ne crusade netwaniriza omuweereza wa Mukama okuva e Canada bali bamuyita Bishop Jeremiah. Nabeera wa mukisa nga ntegese nga United Hearts yetegese. Omuntu eyanywanga enjaga yalyanga ameirungi Katonda nkonekitinze ku mawanga. Paula yali abonyabonya bati yali abonyabonyezebwa abayigirizwa kati nga yakola ki ayimiridde ku lw'enjiri. Okitegeera. Amiina. Banaye Katonda wa kisa. Kati saawa zino nga United Hearts tubulira enjiri ku kkubo tutegeka crusades ne conferences. Saawa zino abasumba banyaniza amakanisa gabwe weewaawo sinakutandika buweereza okuyitibwa nkuwulira. Ne season yacho tenatu. Pastors will come in their churches. I preach all over the country. Nebokera ku page yange posters nyingi wantu wendaga wangi. Kuba Mukama ankozesa. Ampadde kisa ankozesa bintu bingi. Miracle signs, wonders ekigambo. Amina. Kati wano wetuli ate tulina ne group endala yazze eyitibwa Christian TikTokers Uganda. Amina. Kati ate nabo tuli mu TikTok ya Yesu kati. TikTok ya Yesu mwabavubuka mujje tuweereze Mukama. Ku TikTok oba okola tetukyakola buno bulala tukola kakabulira njiri ne ku TikTok. Bwe tukola bokka. Amiina. Yangu ku TikTok bulira enjiri. Kitiibwa kya Mukama. Bannange nze mpeereddwa omukisa. Mpulira essanyu ery'amaanyi njize ku bujulizi bwonna bw'otuwadde Mukama akuwa omukisa. Muntu ayali omunywi omwenge, yali tanywa mwenge, ayali omunywi w'enjaga, ayali amayirungi, ayakuula ku ssente. Naye Mukama yamala n'akola ki? N'amujjukira. Buli omu abeera n'okuyitibwa kwe ate nga sizoni entuufu ekoze ki? Etuuse. Totya ki ky'oyitamu sizoni yo bw'eneetuuka ate era n'okukyalirwako kunaakola ki? Kunajja. Ate era n'ekirala kyenjize sizoni yo buli kintu kibeera ne sizoni yakyo kuyitibwa kwakyo bwe kuyita nga kigenda kama yebazibwe. So teweesiba ku kintu buuza Katonda eno sizoni yakyo baba yagamba ekintu kikole mubuuze bweba sizoni yakyo egenze mubuuze ki ekikola ki ekiddako. Bannaaye tuweereddwa nnyo omukisa. Nzikiriza naawe oweereddwa nnyo omukisa. Era ngenda kusaba Mrs. Natasha omubulizi w'enjiri ow'amaanyi Mukama gw'ataddewo gw'ayimirizaawo okubuulira enjiri kutambula amawanga mu bifo eby'enjawulo. Amututeereddewo naawe amukuteereddewo ate naawe osobola obeera omubuulizi w'enjiri abuulira enjiri ku TikTok, ku WhatsApp, ku Facebook. Kuno mulembe abavubuka ffenna tulina smartphones naye smartphone nayo ogikozesezza otya? TikTok ogikozesezza otya? Eweesa Katonda ekitiibwa oba nedda? Ekyo nakyo kigenda kukubalirwako. So tulabye muganda waffe Natasha atulaze engeri gy'akozesaamu essimu ye era tukkiriza Mukama ajjamuwa omukisa kwekyo kyakola. Ngenda kwaniriza Mrs. Natasha obeeko ki ky'ogamba abantu oyo ali eyo Yesu abadde Natasha ekyamuleeta ku kyaki yali ndongo yawulira ekidongo nagamba ngende nange nzine muno olwaddako nagenda n'azina naye Katonda n'amukwatirayo. Obeeko ky'omugamba olwo aweddemu amaanyi ng'asabye otugambe wasaba maama wo ng'olaba maama wo talokoka nogamba maama Katonda Yesu mukoze eki mukusonyiye waliwo oyo naye awulira nga Mukama kino nkikooye. Baako ky'omugamba taggwamu maanyi tabisonyiwa Katonda naye alemereka tege nti wakooyera
Katonda ate bw'akola ki watandikira. Amiina weewaawo era olwedde obagambye kati bagambe kyentagala obagamba tobisonyiwa Katonda bwaba asobola okutonda eggulu n'ensi mu lunaku lumu akazibu ko kalinga munyeera mu maaso ge towanika sigala ng'okkiriza Katonda agamba mu Isaaya nti abalindirira Mukama balizibwamu bujja amaanyi gaabwe kitegeeza omuntu bw'agamba nti ekyo ekikopo kijja kizzaamu amazzi kitegeeza gaabaddemu ne gaggwaamu bw'olindirira Katonda olusobwamu amaanyi nolabanga ebiruddewo naye Katonda agenda kukola. Nze natuuka ekiseera mama wange n'agamba waliwo brother wange yafa eyali anzirako n'agamba naziika omwana n'ensigaza entaana naye mukwano wano wetwogerera entaana Katonda asobola okukuggyako ekivumbe kyonna. Nze mama wange gwe yayita entaana kati nze mwana waka nze yayitibwa entaana naye broka wiiki ejja bagenda tandika muzimbira nnyumba. Bannange kuba akaluulu eyo. So ebyo Katonda byakola. Nze eyanywanga enjaga yalyanga ameerungi eyakuulanga nga ku kyalo nze kivumo mukwano buli agala okuba example embi agamba oyagala kubeera nga luwala lwa gundi mukwano Katonda tanaba kukulemererwa the way you are. Oba oli mulwadde nga kansa olaba ekutwala Katonda kyasobola okuwonya oba amaka gaganya ofumbiddwa wano newali Katonda kyasobola okuwa amaka oba okoze emirimu ssente wano nawali nezigana Katonda kyasobola okuwa omukisa oba bakuvumye ekyalo kyonna nga wayawukanga ne bazaddebo Katonda kyasobola okureunitinga ne bazaddebo ate ne mukola ebintu eby'amanyi Katonda n'abajjako ekivume mu linnya lya Yesu. Nze ku kyalo gwe bagambanga nti ndi example embi kati bwe ntuuka ku kyalo baleeta abaana abantu b'oku kyalo bagamba sabira ku mwana wange alijindi emirimu tegitambula sabira gundi ali mumaka bennyina banvumanga kati bendabiddemu omukisa kati bampita pasita bafukamira abantu abenkana ne mama wange bagamba mukyala Mukama tusabire woswalidde Katonda wagenda okuweera ekitiibwa mu linnya lye towanika sigala. Dawudi agamba nti nali muto kati nkuze sirabangako mutuukirivu alekeddwawo. Don't give up on God. Katonda agenda kukola mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu. Special thanks to Summon Index, or call it my testimony. Special thanks to Winona, the my twin sister. Thank you everyone who is contributing to this. Kuno okubulira enjiri muli emyoyo mingi. Nze ntera okugamba abantu si kuyimirira ku kitu kino okwata omuzina kwe kubulira enjiri. Naye ne bw'osharinga ekintu kyabulidde enjiri nawa ataddeyo obujulizi buno ffenna tuba tubuulidde enjiri kubanga olina emyoyo gy'okubako ku lw'obwakabaka. Tubaagalanya galagalo twegattako tubeera kibuye buli Sande nga tubuulira enjiri. Bulokutana tubeera zana Rwanda batutandika ssaawa 10 paka ku ssaawa emu. Tugatteko tubuulira enjiri omala oddeyo mu kyaki yo. Tubaagalanya nawe ayagala okulokoka mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu. Shalom. Amen. Mrs. Natasha, Mukama akuwa omukisa olw'okukkiriza okujja okuweera Katonda obujulizi nate era n'okuswaza Sitaani. Buno obujulizi bw'amaanyi, eno njiri y'amaanyi era nzikiriza nange nti waliwo akwatiddwako ate era nga neeyongera okwaniriza abali eyo. Oba olina obujulizi bwo jangu obuweere Katonda. Waliwo agenda osumululwa olw'obujulizi obwo. Tetulowooza nti okubuulira enjiri kuyimirira ku kkubo kokka, kuyimirira ku katuuti kokka oba kuyimba nnyo. N'obwo obujulizi bw'okola ki? Bwowa nabwo ebanjiri eri abantu abaki ab'enjawulo ate era bw'obusirikira kijja kubalirwako. Bwe tutunuulira mu Revelation Okubikkulirwa essula y'omukaaga n'olunyiriri olw'omwenda lugamba, when he opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. Mukama yebazibwe. I don't know what the seal is. Bwe baabikula the seal, yalaba abantu abaali battiddwa olw'okusirikira ekigambo kya Katonda nate era n'obujulizi. Mukama yebazibwe. Katonda baba alina kyakuyisizaamu ng'akuwadde obujulizi. Tegeera waliwo abattibwa. Ti Katonda tajja kubuuza nti lwaki wasirikira buno obujulizi ne gubeera omusango gwa Katonda ate era n'ottibwa. Jangu oweere Katonda obujulizi ate era abeeko bangi abakwatiddwako. Nze nkwatiddwako olw'obujulizi bwa Natasha
era n'abantu ab'enjawulo abazze abaweera Katonda obujulizi. So nkwaniriza ojja oweere Katonda obujulizi. Nateera nga Salmon Index wetuli okuweereza, wetuli okwaniriza era n'okuteekamu amaanyi okubuulira ekigambo kya Katonda eri amawanga ag'enjawulo. Era tubaaniriza mweyongere okutwagala, mweyongere okulikinga, okusubscribinga, okusharinga, ate n'akasembayo abavubuka TikTok ya Yesu, Facebook ya Yesu, WhatsApp ya Yesu. Mrs. Natasha bwazikozesa naawe salawo kiki ogikozesa. Kina ettaffaali kye kyongerako mu ggulu oba kikutoolako. Bw'oba olaba essimu erina kyekuggyako gyetemeko. Bw'olaba omukono ogulina kye Bayibuli etugamba nti bw'onaalabanga ekitundu kyo eky'omubiri ekimu kikutwala mu kuzikiriza kitemeko. Bw'eba essimu okulemeseza okukola obulungi mu maaso ga Katonda gyesaleko. Nateera Mukama abawa omukisa. Nateera tusisinkane olunaku olulala ate era n'omutazi okuweera Katonda obujulizi obulala. Mukama abawa omukisa. Tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.